mubukira buli kiriwo okimanyi nti mu Israel Yesu gye tugamba gye yava it's only 12% aba believing mu Christianity. Israel. Yes, actually mu Israel ba believing Joseph gwe mugamba yazala Yesu nti yali muntu wa bulijjo nti ne Yesu yali muntu wa bulijjo according to them. Nakibagamba no Christmas tebanga wo 25th. Yesu tazalibwa nko 25 December. Basa suspecting yazalibwa mu February oba June. You get it? Actually bo aba Ethiopia na ba Orthodox Christmas yabo yancha. Nakuzo mwezi musamu. Kati tusabe yawa. Ochulide unfortunately mwabaduga you are not critical thinkers. Nze kungube mubera ku TV mulaba sibye ndaba. No. Sibulira bigambo byo kadimina y'omuntu body language etegeeza ati. So lutegeeza nti wena alimba. Baba yogera. Yes. Ye kunganya. Yes. Christianity maze emyaka emeka. Wezi emyaka 2 mu Africa? I don't think so. Kati go kungulwacho mpana no lokuboli musiramu. Loli musiramu kubanga mami we ya dating omusajja omusiramu. Zendimu ama Catholic kubanga mami wange ya dating omusajja omuki omusiramu. Nakuzala. Singa mami wange ya dating omusajja omusiramu lusi nali bade Faruka. Chovola banze sijajinga muntu lwa dini ya muntu. Never. Jeno Muhoozi Kenerugaba. Yes. Tweetinga nnyo bingi. Adenje gatandikire ku Twitter ne ya Jeno wano. Tujja kuyita mukozi mukwezo. Yes. Twali wano mu bigambo byo. N'otugamba nti government ye yasse ensimbi mu Robert Kyagulanyi Center mu kuyimira kuba president mu 2021. Yes. Abamu ne bakuwakanya, abalala ne bakukiriziganya naawe. Jeno Muhoozi mutabani wa Jeno Museveni yeewaddeko obujulizi ku Twitter. Yagambye bw'ati it was actually our idea. Nti kyali kirowoozo kyaffe. Me and other generals, nze ne bagenerali abalala mu magye. We convinced Muze that we can use Kabobi to remove Besigye from being a kingpin of the opposition. Kyali kirowoozo kyange ne bajjena abalala okumatiza Muzeeyi Museveni nti tusobola okukozesa gwayita Kabobi oba ye Bobi Wine okujjawo Besigye okumufuula kingpin kyeki? Kingpin ye kabaka mu opposition. After we supported him with a lot of money and he succeeded. Natumaze omuwa etterettebwa ly'ensimbi. Kakati atatandise okutuvuma. Kakati General MK statement gyakoze eri valid 100%. It's valid. Era mwe basamola mulina obuzibu mu gye amaloboozi bino ebintu twabyogera dda. I can authoritatively state and tell and confirm Kyagulanyi 2021 general elections zali funded by President Yoweri Museveni. Sente zonna Kyagulanyi ziyakozesa mu Kaluka 2021 zaali ziva mu State House. Nkwongere n'ekirala nakino nkyogera I can state and tell and confirm buli mubaka wa NUP owa Buganda bamuwa $2.5 okumuyamba ku Makaluluke. Buli NUP yawadde flag. Yes. Ekyokubiri kino nkyogera ng'eri antya Allah bakola endagaano tontabalanga sikutabalanga. Titewali wa NUP yenna gwe bajja kulemesa kulayira. Tiwali wa NUP gwe bajja kujjayo mu kalulu. These are facts. Ekirungi nze ndi mulamu muganda nge Isima yafa. Nabyo mbadde mbyogera. Kyagulanyi is a project gye batandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye. Kubanga Dr. Kizza Besigye was or he is the only credible opposition leader in Uganda. Kyovolaba emyaka gino gyonna ena Besigye lwabadagezaako kwekalkalasa. Bamukwata, bamusiba. Kyagulanyi bamukwatira Arua ne bamutwala eggulu omusango gwakomawa. Bagamba nti bamusanga ne muntu. Gwakomawa. Yali aseyo ku reportingayo. Nzija. Eruuka. Gwakomawa, gwafa. Ogwa Buganda Road. Omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera. Jeno yewaddeko obujulizi. Besigye yekka. Era kyovola bali mu prison musibe kaakati. Jena genti fetu wa muwase. Yes. Nze ne bajjena abalala. Yes. Milioni za $5. Bazi bawera na Mweya. No bazi bawera Chobe. Safari Lodge. Mungoya district. Yes. Jibazi bawera ezimu ku party payments. How much money? Okisoka. Kabobi, Kadingo. Bakiriziganya buli mwaka bamuwa $1 okudefusing okwekalakasa. Kyagulanyi mwamulabyeko ku court martial ngagenze okulaba Besigye. Kyagulanyi yagenze ko kulaba Besigye mu court martial. Mwabana bamwenga babayola. Nope. Bagireta kusanyawo credible opposition. Era sebo sabalwanyi ne Jona MK omulimu mwagukola mwebalire ddala kubanga tewakyali opposition. Kati balina n'endala gye bakuliyetinze. Ejja.
bajeno banne mu Museveni balina endala opposition endala gye bakuletinze nga yakujja wanyo kusanyizawo ddala kye bayita opposition abantu bagirabe nga comedy. These are facts. MK byabagamba mazima. Sente baziwayanga mu bikutiya. Sente yomuwa buuza babi Kyagulanyi naye amujjanjaba mu America luyapapoti ngati mulwadde genocide. What? Ense kuwulira ate oza kindi musabo wano okuwulira bampulira nze Gashumba Frank Gashumba omuvandimu original one man army. I thought bali kulwana kukyusa bukulembeze kyekiriyo njagala munda geyo opposition mu Uganda bagikulembera abali mu masape nga abaana bano mutubuulire lwaki amayi Kyagulanyi yekka yalina amakaago mutubuulire bonna okuva ku baganda be bonna lifestyle gye baliving amayumba agagwako ne helicopter nde balina kati yes apartment blocks ebizimbe bitabangana nga Diamond mune mwanika obukono mbusimanya wa power people power nonsense. Buli muntu akyawanika ekigambo nti people power oli musiru obusiru bwo bubalagale buyonke kitafu yagamba nti buyonke tebiriyo nupu bagireta kusanyawo FDC era bakikoze era the master the champion of politics in the Great Lakes region is President Yoweri Museveni. Nkiddemo yes he's the master the champion of the Great Lakes politics. So yabala best yatufukida kayinja munga alemye tumujjewo tutya okusira kujeno muhozi bakatulete Bobi Wine amusanyewo tumuwesene n'abakabe bonna. Is that what you say? Mikwano jange abapolisi bali mu kukaba maziga tuwa kyali operations emotoka za polisi zonna ziyaleeta ngokuba tiya gasi zimezeemu omuddo wali ku police headquarters mundageyo ene sign yokuli moving the purported dictator if at all is a dictator ngabe mwogera mwabampuliriza abaana abato 2025 wepakasize 2026 towetaba mukwekala kwasako nobe fujjo bano bakolera mbuto zaabwe obuza nti twatwale ku Bobi Wine ngagenze kulaba Dr. Besigye jali mukomera no mukoti yendagano gye bakone government ndeke toyina kwetaba mu kintu kyonna kyakuleta butabanguko tujja kuwa Besigye yatandika walk to work ene ngava ewaka kasangati Besigye kiri ku record sorry Besigye yatandika walk to work ngava kasangati kuluno kiri ku record nga Bobi Wine yennyini akubira ababaka ba Nuupu nti omuntu yenna anajoyininga Besigye tagenda funa kadi 2026 ngabategeza leading opposition politician leading comedian Kadingo saba feri wa struggle nina manya mumuyita simanyika Bobby biti ngebyo tumuyite ki ye mwami Robert Kyagulanyi Center ye boss amuyita ki ka Bobby ye Kyagulanyi bayogera ku jeno yemuka amuyita ki mutamivu yamuyita ki ate twalibera no mutamivu dani omunyi wenjaga shekere option bachi mutakira ba president mu America bali nganga basatu abali abanyu bomwenga bafuge gwa ne George Washington mudemo epakasizo bere muna akasente mu history ya Uganda tuwabangayo opposition nga Nuupu tebangayo abana beyagadde bakola mbageri basiba ku beach omanyi Kyagulanyi Uganda kyalayo bukyazi he's always flying in and out flying out business class or first class eyo struggle eriwa kati bagenda balimba mwambalo bukofiira 2026 mbu yali moving a dictator mujja kotya omuntu aba wasente ate Lubongo yatunnyonnyole kanzija lindako Lubongo yatunnyonnyole nti okuva mu primary mu 7 ya kusasula school fees paka university mwapatinga mutya ojoininge ki gundi Lubongo yabachita batya government of President Museveni as a person I don't know bachita batya Lubongo is the link between Nuupu ne General Museveni okimanyi ti muganda wa Lubongo ya military assistant mu State House mukozi obwana obukola busabo bwebujja negamba ti ne bafaza bajja ne bapasa bu believing mukozi aina kolero gyatamanyi mu State House aina sonda gyatamanyi mu State House abalaba because mwakulide rajabe waliwo omukyalo omugwe sijja kwabya kuno naye gwe baziwa kidumanye emyaka nze kisinga okunuma okimanyi emyaka gye twamala opposition Besigye nkusaba bw'oba ompuliriza bw'obeerawo omukisa okuva mu komera liveemu olitayalinga emirembe Museveni akoze ebintu biri bisatu awulira bwakuteekako ekifuba n'ogaana ng'anoonya nti ono buzibu ki bw'alina kwata birivinga mu kutta bantu kiketeti akuwa sente waliwo bebawadde 3.8 billion ndozo omwezi oguwedde sente zaffe nga zipafagana togebwezi zibayita classified fund 3.8 billion actually if I was in government I would do the same it's cheaper kubanga tubekalakasa mu Kampala ne mono na sente mpitiri mono na sente nyingi image y'eggwanga nefa ne ba foreign investors ne batajja it's cheaper
3.8 billion ye million ya dola emu. Strategy bako seri perfect. Techa alikwe karakasa tubaja tia gas. Ebimotoka bya tia gas ebipya. Abasi Kagaba si yakulya police. Frank Amwesigwa si director operations. Ani wa city waiswa. Waswa ani daika CID. Magambo ani omulala alimo ibe. Si line yeyo nedda mulira. Tebalina mulimo bali katebe. Doketi zabo zonna tezina milimo. Besije tali dawa no kibabalimba. Twabiranga mu Kampala nga tuli ku tension. Ne bakubatia gas. Ku State Square no munonsize nakawa. Njagala ondageyo ekikolwa kyonna gavumenti yali ekoze nti kyamaanyi Kyagulanyi. Bebamukwatire kalanga bamuteka mu helicopter. Nemu flying nemu sula ku Kololo airstrip. Toka bamuhandulinga na gloves. Mwana waabwe kana kama nyumba kazanya wakabe kaliwa ku bujjaawo ontegera ndoze. Ne bamusula ko ne bamusula Kololo. Ne bamuteka mu dabo cabin. Ne bamwane pizza ne bamutwala waka. Babi tali ku recording agama police lwaki mulemesa abana bange ogenda okuswiminga. Muli mu struggle mukyana n'abana bagenda okuswiminga. Tali ku recording agama nti banange DSTV yafe bagisazeeko. Mumubere ku ebyo. Wepa kasize teri struggle yakoma kubesije. Kulaba amanyi gakuweddemu omanyi gwe kumanyi oli wa Nuupu. Naye Palaso bamunoonya. Alaba ku Palaso yenna ankubire. Palaso ogenda kutubulira lwaki walumbye ewa Alien Skin. Era alaba ku Palaso ankubire. Palaso yadduse alabika. Palaso alabika yadduse. Bamunoonya mukwata. Palaso ogenda tubuulira lwaki walumbye Alien Skin. Junior Banga nti Palaso bamunoonya. Palaso chali wange, Alien Skin chali wange. Yabo mpira gwabwe yabanene yabiyimbi. Naye nga golaba binagwera wasoko tubuulire gwali mu bako naawe oli munene. Junior Mama Fino binagwa. Mama Fina yakambye. Ngenda kwetondera Mama Fina bangambye nti bandi teyawulidde bulungi. Yakabye nanyiga nnyonnyonnyo n'agamba abala bandi nvumye so naye Junior. Naye amugamba Junior. Ngenda mwetondera. Nsonga za Palaso. Palaso kamusabire kina kiyitemu. Naye Palaso ali frustrated. Palaso ayagala nnyo muganda we. Aganya ku milioni. Agala nnyo ka miliyoni. Palaso Alien Skin munaba chali bange naye teri mwangu. Naye kyo nga Palaso ye yagudde. Palaso kyamusudde. Alina okulwana nnyo mu public ate kali kamuteze kizibu nnyo okulwana n'omunafu. Okulwana n'omunafu kibi nnyo. Singa Alien Skin yakikoze buli muntu adda akisuubira naye ate Palaso ensoga baddewo ekitiibwa. Naye sijja mujajinga mbeera mwayitaji wone musabira Alien Skin musabira naye tereza nyingi zafudde amazima gose tereza nyingi zafudde abayisi tukisobola kugamba nti okukola emmotoka ezo zokka bagamba Palaso azikole bwate bamuguzizzaako emu naye nga akagono ndi hole nnyo saagala vuma bantu nagukomye kati bangambe nti bamunoonya mukwata mbu yadduse oba alina bweru wa ggwanga. Sijja bibeeramu omuntu abeera mu buzibu nga kyali wange soogera bingi omuntu gwe sijja kwetondera ali omu ani yolinda kati mwazeewo ne full figure kirungi ekyo sanyukidde nnyo. Full figure yali anyambyeko nempita mu kintu nange nali muyambyeko n'ayita mu kintu nampa ssente nemuwa si mubi era omwana tuyisaamu eggaali isaamu nnene naffe tulina omuyisaamu namusonyiye era tetulina lutalo lwonna era njagala omuyita ompite tulye ffenna tunywe ffenna singa adde asobola okukisingibwa nandi mukisinze naye tasoboka ngambye sisobola oli mwanyinaze singa abadde asobola togattawo birala gwosobola okukisinga mwannyoko kati lagadde naye olina omwetondera.
engineer Lagadi wamuvuma musajja watu ani tinsonyiwe ne bandange amwaka twagala mupya naye Lagadi nsonyiwe balunwa promoter nayogedde naye jo naye wamuvuma boyagala netondere Lagadi balunwa waliwo bambi ono wa polisi aliwo nyango we nze oyo nyanga ina salutingira nze sura mumwetondera kote nawe eyo lanka yo nyanga ina kubera wansi wange nawe sikati mumwetondera kote goli wagulu ndi wagulu wonyanga salutinga bwata je ayo kuteka saluti jamba fanda abo bana bato bonyango bana bato simwetondera kale mu myaka kansolo muganso nyomze byawedde mwaka gwedde nebizu byako genda nenga sibya naye kazibwe Danieli twakitadde ono yani goyogedde ko mulala balunwa promoter ansonyiwe kyawedde akitadde Lagadi ansonyiwe kyawedde akitadde ina masanyalazi wamuvuma alinge enkeje fina ekinagwoyo kati omwaka guno balaki soko tubulire tugenda nakalungi wanga njala sala yabana 10 ewankwadde palaso byarabya ali skin nayogera ebimuswaswa omuntu yagendako mukomera otandiko muwana bino byabanene maya basibe mbwa bikie ya debifunaye yo junior wala yo skin yatomeza paso yamutomeza nnyo yamukutte so kati palaso chocha palaso kyamukutte njala kwebaza Abitex wadde tetukolegana Abitex tetukoleganangako wasika agala kankwene luno kakoze kyamagezi kati ba promoter babagobye bonna balamu minister ba Abitex balamu asigale kulya kawunga ke naawe talina makulu byayogera kale yagera kyabagobangani ayina yagala okulabikira mu kamera bannaye we minister bagobye balamu agesuza Nokia okitegeera akasimu ka Nokia tosokanga kuja no tosoka kuba jaji nga atya balamu yaggulawo hoteri ye emasindi emirundi 2 nayita president bagiggulawo egenda nga muwadde eddirisa ekitegedde yewe bonvunana musango kyogo balamu yayita president omwaka guli ogwoga 2023 nagulawo hoteri namala najongerako wolo balabira omupiira namuyita nolwayo wenjogera teri asobola kusulayo wadde funayo luumu temuli dirisa neeri